Mbalamusiza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda okubayamba naddala mmwe ababulwa otulo, nga gw'obeera awo nga mu butuufu tolina tulo, nga bw'otuuka ku buliri ng'otunula paka obudde okukya. Nkusaba okozese eddagala lino lijja kukuyamba bulungi nnyo. Nkusaba ofumbe amazzi gajje bulungi nnyo, amazzi ago gateeke mu kikopo oba mu ttampeko nga gayidde bulungi nga gatokose. Nkusaba ofune enniimu eyo ogifune ogisale mu makkati. Bw'omala okusala enniimu eyo mu makkati, ddira juyisi w'enniimu omunyigire mu mazzi ago g'otadde mu kikopo oba mu ttampeko. Bw'omaliriza ofuneyo akatungulu kamu nga kanene bulungi. Ddira akatungulu ako ng'okasazeemukko ebitundutundu, bigatte bulungi nnyo mu nniimu. Actually bw'omala obbigatta mu kikopo ekyo oba ttampeko gy'otaddemu enniimu, saanikirako. Ng'omaliriza okulya ekyeggulo, nywa eddagala lyaffe eryo oba nywa amazzi ago nga gakyabuguma. Kino oyinza okkikolera ennaku nga 4 oba 5, ojja kuba oterera bulungi. Eddagala lino leero lye mbaleetedde. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.